ne mmala emyaka 17 nga sifunangako ku lubuto. Nga ntunulira abakyala abali embuto ne mbuuza oba awulira atya. Natuuka okwegomba ne ŋŋamba Mukama, waakiri ndufune luveemu, ndage ku malaalo tinnazaalako naye omwana yafa. Naye neebaza Katonda okuyita mu kifo kino. Najjanga mu kifo kino ne batusomesa omutima mu kkanisa y'abapya, ne batusomesa endagaano zonna ezaatukwata. Kubanga waaliyo ekiwonvu ky'obugumba kyaliyo. Amazima gali nti neebaza Mukama, oluvannyuma lw'emyaka 17 Katonda n'ampa omwana Samwiri. Kati nange ntunuulira ku mwana ne ŋŋamba Yesu oli Katonda ajja abantu mu biwonvu. Mukama abampeera omukisa. Mukama yeebazibwe. Amannya agange mpitibwa Victor Ronald. Neebaza Katonda andeese mu kifo kino era okuyimirira mu kaseera kano. Nange waliwo ekiwonvu mwe nnali, ekiwonvu eky'endwadde, ekiwonvu eky'obwavu, eky'embeera embi ennyo. Najja mu kifo kino, nali nsula wabweru, nga nsula ku lubalaza. Ne nzija mu kifo kino, maama n'ansembeza ne taata ne bansembeza, ne nfuuka omwana wano naye nga sifaananika. Nga mpeereza mu kifo kino, nali nkola mu byuma bino, Mukama n'annyamba n'annyingiza mu byuma. Naye nga sinnaba kuyingira awo, ekyokulya nga tekirabika, aw'okusula nga tewali, nsula wabweru. Twasulanga mu buyumba obwali awo ebweru w'ekigo, nga buli mbeera yonna okulya kwabanga kukkiriza. Obusibe nga bungi, Mukama n'ansumulula mu bwavu obwali bunneetoolodde. Nali sirowooza nti ndyambalako, nali sirowooza nti ndiryako obulungi. Yesu yeebazibwe. Mukama n'annyingiza mu kifo kino, n'ankwasa Musumba Kasirye. Haleluya. Nembeera naye mu nnyumba ye. Infakiti awo we natandikira okulya obulungi. Maama wano we nayigira okulya ku mmere, era we nalabira emmere. Mukama nga amaze okunsumulula, n'antuma okukola omulimu. N'ansindika, nali mu gurupu ey'ababuulizi b'enjiri. Nze bwe nagenda okubuulira enjiri e Jjinja, ate Mukama n'andagayo omulimu. N'antuma ne ntandika obuweereza. Eyo Mukama gye yakolera omulimu. Muzeeyi n'ajja, muzeeyi taata waffe Mugerwa n'ajja, Musumba Kasirye era naye yatugoberera n'ajja. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mukama n'atandikirawo okukola ebintu byali binene. Sijja balimba, Katonda akoze ebintu ebirungi. Ensi eno yonna ngitambudde. Tewali nnyonyi gye sirinnye, oba yakalina oba si yakalina, yonna ngiyingiddemu. Kwegamba ne ndaba amamotoka. Emmotoka buli sizoni Mukama ampa emmotoka empya. Haleluya. Mukama atugulidde ettaka ne tuzimba ekkanisa. Ekkanisa e Jjinja twazimba, ne mu Kampala n'atuwaamu ettaka namwo ne tuzimbamu. Haleluya. Yesu yeebazibwe. Era muzeeyi n'ajja n'alaba we tuli, y'omu ku baggulawo ekkanisa. Musumba Kasirye yabadde naffe wiiki ewedde. Neebaza Katonda ku lwa Musumba Aneeti.
abaddewo ku lwange nnyo. In fact ndowooza buli kyenkola my advisor. Neebaza Katonda olw'ekiwonvu. Kwega obujulizi bungi maama, nyinza obutabumalayo, naye neebaza Katonda olw'omulimu ogwankolwamu mu kifo kino, era nakati ogukyankolwamu kuba sinnavaawo wano ndi waka, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebaze. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Wano ntyawo nkankana naye neebaza Katonda olw'ekisa. Nze nali mu kiwonvu, neebaza Katonda olw'enjiri mother gy'abuulira. Enjiri most of times buli lwabuulira eba enteekateeka mu kye ŋŋenda okuyitamu. Olwasooka yabuulira enjiri yali yakulekebwawo n'enkaaba nga mmanyi mukaabirako, naye ekiseera kyatuuka nga ndi lubuto nange omwami n'andekawo. Ne neegayira omwami ne mubuuza lwaki ondekawo, n'aŋŋamba ŋŋenze kwezuula. Yesu yeebazibwe. Ye ansa yokka gye yampa. Naye ng'ekiro asooka kumpeereza message n'aŋŋamba nze siteredde nkumiisinga, naye kansooke neezuule. Yesu yeebazibwe. Nayita mu mbeera etaali ntini, lockdown egenda otuuka nga mmaze okuzaala, ne ŋŋendako mu kyalo n'abaana, ne ng'aka mbeereko ewaffe, engeri lockdown gyegenda oyingirawo, n'Omwoyo Mutukuvu yaŋŋamba ŋŋende, n'embeerayo. Baganda bange ne bansitukiramu, abaana bange bakulu, ne bagamba baleese wano abasogo okubba ettaka lyaffe. Yesu yeebazibwe. N'embeera rejected ewaffe gye nzaalibwa, ne bagaana abaana bange, ne maama n'atuuka n'atufulumya mu nnyumba, ne nsulako mu kibanda n'abaana bange. Naye nga neegayirira saalekeraawo, ne nkuma ekyoto ky'okwegayirira. Naye ne nkomawo nga lockdown ewedde, nga nkola, nina okuzza abaana ku ssomero, waliwo abayingira secondary, ne Mukama n'abeera nange. Naye nga wempita natuuka ne neegomba okunywa obutwa nveewo n'abaana bange. Yesu yeebazibwe. Nyabufunzafunzaako. Naye kye neebaliza Katonda nti wakati mu kusonyiwa ne ndoota ekirooto ng'abantu batudde, abasayidi y'omwami baŋŋamba wanika omusajja omwesonyiwe tasobola kudda. Mu kirooto ne mbagamba Katonda gw'empeereza y'oyo yabuuza Ezeekeri nti olaba ki? Ezeekeri n'amugamba nti ndaba amagumba okutali nnyama. Ne nkyogera mu kirooto ne mbagamba nze sigenda kuwanika, neebaza Katonda nafunye embaga mu mwezi ogw'omusanvu. Yesu yeebazibwe nnyo abasumba baffe n'abooluganda. Abooluganda, nze nange neebaza Mukama Katonda waffe omulamu. Omwami wange nange yatujja mu kiwonvu. Omwami wange yali mugumba ng'ate baamuloga bulozi nti talizaala. Naye nga nze mukyala we nagenda okuyingira mu maka gange ago nga nze nina abaana ab'obuwala basatu. Nga nze nina abaana ab'obuwala basatu, naye nga ye talina mwana n'omu, ate nga yawasaako era ng'omukazi yalwa naye teyamufunamu mwana. Naye Mukama n'ayisa mu musumba eyali omusumba waffe, n'amuyisaamu essaala. Mukama n'asumulula omwami wange n'amugya mu bulogo obw'obugumba. Mukama n'atuwa abaana, era kati tulina abaana 4 ba bulenzi. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Nze Mukama Katonda yanjigya mu magumba agali amakulu. Nafuna olubuto ne lubeera okumala emyezi 3, n'engongobala, n'embeera wansi nga bankyusa bukyusa, nga sisobola kubaako mulimu gwonna gwe nkola, nga busisitimu zonna zaafa, nga sisobola wadde kuŋŋawonza okugamba nti oba neeyambeyambe ngende mu ttooyi oba okufuuyisa, nga sisitimu zonna zaafa. Mukama n'anteala mu ddwaliro nga bantutte baggyemu olubuto balabe nga nziramu obulamu. Bagenda okukebera naye nga balaba omwana, sisitimu z'omwana zonnamu.
ng'ezange zonfu. Ne basalawo ne baŋŋamba ake bandeke omwana akule. Ne banteeka mu ddwaliro erya Mulago Specialized. Neebaza ababuulizi b'enjiri abaawano mwajjanga e Mulago nga muli katanda eyakati 69 nze yaliko. Namalako emyezi mpaka we baasalamu omwana ne bamuggyamu. We bamuggyamu omwana ne balaba nti asobola okubeera omulamu. Ne bagamba ye maama kaddeyo ewaka oba afiire ewaka afiire ewaka ng'omwana bamaze obbalaga engeri gye banaamufiidinga. Naye neebaza Katonda. Abaana bange baalagulira mu kyawandiikibwa ekyo eky'Ezeekeri 37 buli mwana yakwata waalagula, eyakwata ku magulu, eyakwata ku kabina, eyakwata ku kimu. Bannange sisitimu zaagenda zidda mpola. Omwana wange agenda okwavula nga nange njavula, agenda okuyimirira nga nange nyimirira, omwana wange agenda okutambula nga nange ntambula, era kati ntambula mu linnya lya Yesu. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Nze bampita Aisha. Ffe twayanjula n'omwami 2019 nga tuzimbye. Kati omuntu yenna magana ndi bulungi, era nali bulungi. Lwakya lumu waliwo ebyabaawo, omwami n'anfulumya. Neesula ebweru nga sirina kiddako. Kati neefuna omukyala n'andagirira wano n'enzija. Neesula nga webweru awo ne kwebeneeza okumala ekiseera. Naye Katonda omwesigwa mwebaza. Yampa omulimu mu ofiisi emu era ndabirira abaana bange basoma. Tuli bulungi, Katonda mwebaza, si bwankimuddiza. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Nebaza Mukama olw'ekifo kino, olw'amafuta agali mu kifo kino. Nze najja mu kifo kino nga oba nali gumba karu oba nali gumba evundu nange simanyi. Naye nagenda okujja mu kifo kino nga nva Mityana nakolerayo ebintu byali bingi, nali mwetise wa migugu, ng'embeera si nnungi. Mukama yebazibwe. Ng'omugugu oguzitowa kiro 7 nga nze nina kiro 25. Kwegamba nga embeera ng'obulamu bwange bwonna nga bwakufuba. Mukama yebazibwe. Nenkolamu emirimu egy'enjawulo, nenfumba ku masomero ag'enjawulo awo Mityana, naye obulamu bwagaana okukyuka. Mukama yebazibwe. Mpaka nali ntandisewo bizinensi eyo nayo neefa. Waliwo omukyala eyalaba nga ebyange byonna nga tebikyasoboka, n'andeeta wano emutundu. Bwe natuuka wano era tebyali byangu, era nasigala nga ndigumba karu. Mukama yebazibwe. Katonda n'ansaasira. Sigenda kwogera nnyo entandikwa yonna, naye Katonda yannyamba. Nabeerako mu mbeera nga n'akayumba nga sobola nakasasula. Ne batuuka ekiseera nzijukira olunaku lwali lumu najja ne ŋŋamba muzeeyi, ne mugamba muzeeyi, ennyumba bantwala. N'aŋŋamba genda oleete ebintu obikole ki? Obiteeke wano mu Sunday school. Ne mugamba ebintu siyinaamu, nayinamu akakeeka. N'aŋŋamba otyo olwedde toyinaamu bintu, jangu okole ki? Mukama yebazibwe. Ne nnemerawo mu ntebe, n'akwata ssente n'aŋŋamba genda osasula ennyumba. Ekyamazima ennyumba nagisasula, naye era emyezi bwe gyaggwaako n'ensigalira nga ndigumba karu. Mukama yebazibwe. Mu mbeera eyo abaana ne batuula tebalina kyakulya, tebalina kyakwambala, abaana tebasoma, abantu ne boogera. Mukama yebazibwe. Nentuuka ekiseera ne ŋŋamba kanzireyo noonye emirimu. Nzijukira olunaku lwali lumu ne ŋŋenda awo mu ntake nga ngenze kusaba mulimu. Bwe natuuka omukyala yantuna n'agamba, naye gwe toli pasita gwe? Ne mugamba nze siri pasita. Obwa pasita ne mbwegaana kubanga nali njagala ssente ng'obulamu mpulira mbukooye. Mukama yebazibwe. Omukyala n'aŋŋamba, ffe wano tetuwa bapasita mirimu. Navaayo ng'obulumi nga mpulira bungi
nalese wakati tewali kyakulya, nalese nga tewali kintu kyonna, landiroodi abanja yatusuubizayo nnaku 3 zaatuwadde. Ne ŋŋamba Mukama gwamanya ekiddako, Mukama yebazibwe. Ne ŋŋamba nali nsaze okudda Emitiana kuba baali bampise nzireyo nfumba akawunga. Ne ŋŋamba naye naatuusaho kubeera n'emirimu emikyafu, munsonyi okugiyita emikyafu, naye nagoyanga akawunga nga kawunga kangi naye ate nga sayizi yange nga ntono. Ne ntera gamba abantu nze naliko ekitambo nga nze nkusobola ogoya akawunga n'abantu 3 nga tebasobola nakagoya. Mukama yebazibwe. Ne nkaabirira Mukama nga ndi mu kifo kino, ne nkaabirira Katonda gwajja mu kifo kino nyweze viivi. Wakati mwe yembeera Mukama n'atunulira obulumi bwe nalimu, n'annyamba n'atuwa ettaka. Teyakoma ku ekyo, ne ŋŋamba Mukama nze siddamu kukola mirimu gya kufuba, njagala nkuweereze ate nga n'obulamu bwange bukola ki, nga butambula, nga buweesa Katonda ekitiibwa. Ne neeyongera okusaba, ne nsaba, ne ŋŋamba Mukama waira oteeka okubaako ky'okyusa. Wakati awo ne ntandika okufuna ebirooto nga nsomesa music. Kati ne ŋŋamba tekisoboka, alina mikwano gyange abooluganda, Katonda bw'aba alina kyakugambye kikyo wekka. Naye nina bye nanyumizaako ne baŋŋamba ebintu ebyo byetaaga abantu abaasoma. Mukama yebazibwe. Nga nze okusoma kwange nakoma mu P2. Kati nga siina nawe ntandikira, naye nenyweza ekirooto. Mukama nansaasira music tumusomesa. Ekyo ne kivaawo, Mukama nannyamba nanzija mu magumba amakalu n'atuzimbira amaka. Mukama nannyamba era n'ayongera okubeera nga amagumba amakalu ayongera okubeera ng'afunza n'atukolera ne studio. Mukama yebazibwe. Abooluganda, ndabye Katonda ng'akyusa obulamu bwange ng'akola ebintu eby'enjawulo, n'ako akabadde akakalu akabadde kakyasigadde kagenda kufuuka obulamu mu linnya erya Yesu. Ssebo ddakiika emu yokka. Amina maama. Mukama yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Amannya James Kiwanuka. Nze n'enjiri gye mbuulira eyo neeyita magumba makalu agagenze gaddako ennyama. Neebaza Katonda, nasula mu nsiko okumala omwaka 1 n'ekitundu nga sirina wa kusula, era nga nyambala essaati 4 n'empale 3 ne sokisi n'enzifundikira nga sirina na kyakwebikka, ati nga bwe ntyo bwe neebaka mu nsiko. Nalina omulimu ne guggwawo, kyekyantwala awo bwe ntyo otandika osula mu nsiko. Era nakeeranga ku makya nga ndaba neetooloddwa amakovu n'ebisaanyi. Ati munze muli n'eŋŋoma bugumi, ate ne mmanya nti nnyina security y'eggulu, ate kyekisembera wali ekisaanyi. Naye bwe ntyo nga nkyali mu nsiko, ekiseera kyange bwe kyatuuka, Mukama alina ebintu bingi bye yakola nga nsula mu nsiko. Ebyokulya byo sijja kugendayo, naye byali birala nnyo. Ate then Mukama alina engeri gye yangabirirangamu, nga ne bwe mba sifunyeeyo 10 waakiri ndulonda, nga n'ekiro nnonda ssente nze. Ekiseera bwe kyatuuka, mpozi era n'ekirala nti era enkuba teyatonnyako ebiseera ebyo. Enkuba teyatonnyako nga nkyasula mu nsiko. Naddala ekiro, yatonnyanga misana. Lwe yatonnya ekiro, yatonnya okuva 7 paka 12. Eryo lyali ddoboozi eryali lisooka gye ndi nti Mukama akugoba mu nsiko. Eddoboozi eryokubiri, omwana omuwala yajja nga mubulizi wano mu babulizi b'enjiri wano, n'ajja ku makya we nali, n'aŋŋamba James, Mukama akugguliddewo oluggi, omuntu yenna lw'atayinza kuggala. N'aŋŋamba yingira ekkanisa. Nali nagaana nga n'ebyokuweereza Katonda saagala. N'aŋŋamba ebigambo ebyo naye nga mpulira si yayogera, nga mpuliramu eddoboozi eddala eryogera. N'aŋŋamba Mukama akugguliddewo, naye ng'ayogera n'okuseka bw'asekaaseka.
naye Mukama n'ansaasira ne ntandika wano bwe najja wano ne ntandika okukima amazzi. Ebiseera ebyo amazzi twagajjanga wali ku luzzi oluli wali eri. Kati bwe najja okuyingira wano ne nnoonya awantu awangu ensobola okuyingirira obuweereza, nalaba kukima amazzi. Kuba kyekyali ekizibu ebiseera ebyo. Ne tugakima ne Musumba Jeremiah nga atukulembeddemu. Then tapu nedda wali era ne ngakima nga bw'omu. Naye nga bwe nzirayo era bwe nsula mu nsiko, olunaku lwakya lumu mami n'agenda agamba Musumba Jeremiah, mami olwaliro nkikwebaliza. Saasira mukwano sijjanga maaso go kikwebaliza naye nja kujja. Mami yagamba Musumba Jeremiah nti oyo omwana akima amazzi ku makya abeera wa? Ne bamugamba affe tulaba ava buvi eyo biki bwa batyo. Nti mumuwa akayumba wali eri mu buli bwe asula omwo. Waliwo obuyumba obwali awo mabega wa Toyi, awali Toyi empya waliwo obuyumba. Omwo mwe nasula okumala ebbanga. Ne ntuuka n'okuwasa era nava awo. Nze nagenda okuwasa. Ennyumba eyo twali tugisulamu bangi, bantu nga 9. Naye nagenda okuwasa, nawasa lwaleero, ennyumba nagifuna lwaleero nga terwempasizza. Mukama yeebazibwe. Bujulizi bungi, Mukama ansaasire. Naye agabadde amagumba amakalu. Essaawa ya leero, Mukama ankozesezza okutegeka crusade ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo. Tegeka crusade ez'enjawulo. Mukama yeebazibwe. N'omwaka guno gwonna era mbadde bize mu crusade ez'enjawulo wano ne wali. Mukama yeebazibwe. Mukama banjagalire. Kubeza Mukama waffe Yesu. Twagala okwebaza Katonda olw'omukazi eyagaba mami awantu awalala. Ffe abasajja tusobole okufuna omukisa okwagalibwa. Nze kanjogere ku kiwonvu eky'amabanja. Omukyalo oyo yansabira Katonda n'ampa ssente. Era motto yange yali egamba, making money is my business, spending money is my work. Naye bw'akyo olunaku lumu byonna ne biggwaawo, ne ndaba nga nkomye, buli kyonna kigenda, nga nina amabanja mu bbanka, nina amabanja ku bammanerenda, nina amabanja ku kyalo. Kale gweseka. Ne Katonda akola ebyekisa. Katonda oyo yanzijja mu kiwonvu eky'amabanja. Najja wano nga nina amabanja, nafuluma wano nga sirina bbanja. Mukama awampeera omukisa. Haleluya. Atujja mu kiwonvu olunaku lwa leero. Mukama yeebazibwe. Tugenda kulagula eri amagumba gonna gave mu kiwonvu. Oba libadde ludda wa, oba libadde ludda wa, ligenda kukomawo. Lyegatte ku ggumba linnaalyo likole obujulizi. Mukama waffe yeebazibwe. Tugenda kulagula. Gundi gwe atayagala kulagula olwaleero, pozi nga toli mu kiwonvu, gw'osigalamu. Nze sisigalamu. Nange sisigalamu. Sisigalamu olwaleero. Nva mu kiwonvu. Nva mu kiwonvu olwaleero. Tugenda kuvaamu tutya? Yalagula na kigambo kya Katonda. Olina okubeera n'ekigambo kya Katonda mu bulamu bw'olwaleero. Katonda yatugamba tujjanga kubanga mutwe so si mukira. Amen. Ddala mu kiwonvu oba mukira. Mu kiwonvu ng'okyali mu kiwonvu toyinza kubeera mutwe. Tekisoboka. Katonda yatugamba nti anatuwanga omukisa ku mirimu gy'emikono gyaffe. Emikono nga giri mu kiwonvu ofunyayo omukisa. Olina okulagula emikono gyo ne giva mu kiwonvu ng'ogigamba ekigambo kya Katonda. Mikono gye gwewulira. Olina okuba n'omukisa.